Omulabi waffe omulungi wa Salt TV nkwaniriza na take program yaffe ya Life Triangle mu biro bino ebya COVID-19 byetulimu. Mukama akyatukumye ate nammwe nkakasa nti akyabakumye abatulaba mwebale nnyo okwekumiranga kumwenye program the Life Triangle. Tubeera ne bannaffe abayita mu kusomoozebwa okutali kumu ne batunyumiza engeri gye bakuwangaaliramu ne tulaba engeri mmwe abalabi ba Salt TV gye tusobola okuyimiriragana gye musobola okuyimirira naffe ate ne tutuusa obuyambi ku bantu ababeera bali mu bwetaavu. Obuyambi buba bwa bika bingi, mulimu obw'ensimbi, mulimu obuzaamu amaanyi, mulimu n'obwessaala. Kyonna ky'obeera osobodde osobola okukidduukiriza eri omuntu oyo gwe tuba tukyazizza ku Salt TV. N'olunaku olwaleero tuliko muganda waffe bazaba muto wange gwe tukuleetedde bamuyita Nalule. Agenda kuba tweyanjulira bulungi atubuulire emyaka alina emeka na kiki ekizibu kyalina. Nalule tukwaniriza ku Salt TV. Neyanziza nnyo omukisa guno eno. Yogerako nnyo. Neyanziza nnyo omukisa guno eno kubanga situukangako ku Salt TV bwe bisoose. Nebaza abalabi baffe. Nange Salt TV wali ono mukyala njiraba amawulire wa mukyala Joan gaba malungi nnyo. Bange bale kusiima kali nyawo. Ensonga yange ensomooza okuva waneeno nali mukazi munene nnyo naye sinze okunkoza kwe kubanga bwe banzaala nga nina ekkubo limu weno wansi nfulumya bulungi nnyo susu n'ogenda mu periodi naye bwe banzaala nfulumira waneeno nsobola ebbalala. Okay, tujja kirabidde. Banzaala nfulumira ku lubuto era ng'ekyenda ekyandibadde no wansi ng'omukyala wayina ofulumira omuntu yenna nze nfulumira waneeno obukyafu bwange era nina babiyita bibaaga byenteekawo waneeno lwakuba kati sekitaddeewo lwa nsonga byampeddeko taddewo toilet paper. Banzaala nfulumira waneeno ekyenda kiri wabweru kubanga okuva inategeera nze nga nkiraba kiri waneeno era nembuuza taata wange kineeno kiyawo wenkuze kuliza emyaka 12 ng'olaba banno tebafulumanga ggwe. Iye nga mbuuza taata naye maama aliwa nanga maama wo yakulekawo ng'olina emyaka 6. Simbawo ku kati katono. Nina emyaka emeka? Nina emyaka 18 kati. Bandekawo nga nina emyaka 6 nandeka ne daddy wange. Mami? Iye mami. Omusikamu ku kifaananyi olwezemu n'omulabako? Ebifaananyi taata wange abiyina era ntera ebimu najja nabyo wano omukyalo oyo Joan gwembeera naye kati wano enkosobe essaawa zino era gundi taata wange yamukubirako n'amugamba naffe mukama nga abadde akoze ekyatuwadde omukisa bagamba bano abaana abatera obbeerako obulemu tebatera wangaala nnyo ddala bano abalina ebyendawa ku lubuto naffe nga mukama atuyambye omwana nga akyali mulamu nebaza mukama nzani taata wange Gerard n'agamba nzani Gerard okubanga omwana wange akyaliwo mulamu kubanga wamunsuulira nga akyali muto nembonaabona paka waneeno jangu omulabeko omwana wo. Mama akola ki yagaana okujja paka nakati taddanda. Yamukwako ku simu ne munyumyamuko. Yagaana olunaku taata wange luyampa essimu yagaana okwogera nange era namuyita maama n'agaana okwogera nesigala nga njogera ne mugamba maama wadde wandikawo naye nze jangu kale just ondabeko bulabe kubanga misinga kale omukwano gwa maama ate n'ekirala bawala okuva mu butonzi abaana kale nga bansosola kale olw'ensonga kino ekintu kivaamu waliwo bakiyita okuwunya waliwo anti nina empeke z'emmira kati zimalamu omwezi gumu mubiri kati kazitandika okunzigwamu ng'ekyenda kitandika okukola kyokuwunya bambi bawala bannange nga banziruka gamba oyo Getrude awunya weebityo kale okusonyozebwa okwo kwenfunye nga bansosola naye bwe tuba tuzeeko eno ku kyaki gyensabira ate bo bantu balungi bo tebasosola bagamba tuli ba Luganda oba ki tuli ba Luganda era ne tukwata n'emikono ne tusaba wali nga tebannaba kuggalawo kati makanisa naye kati bagaggala era tusabira waka naye nga nsaba. Getrude nga tetunagenda mu kusaba maama akuleseewo ku myaka 6 osigadde na taata ne taata up to today
obulamu bwonna otambula na taata? Ne taata, naye mbadde navaayo ewa taata nga ndina oyo omukyala bamuyita Joanita Nantongo. Okay. Joanita Nantongo nga tanaba kujja mu bulamu bwo. Mwabeeranga mutya ne ddadi? Taata wange atera limira. Eka waliyo maama omulala? Atali yasooka n'aleeta omukazi n'amugamba sigenda beera noono omuwala afulumya ate omwana awunya bubi ate nga nkola ekisoboka neeyonja oba engoye nyambala 10 olunaku okubanga neeyonja mbeere nga ndi muyonjo naye akantu kali eri eddagala we liggwamu mu mubiri atandika okuwunya era omukyala oyo yamalawo ennaku 2 olwokusatu n'agenda n'agamba kanve wane era tata n'ansuubiza n'agamba muwala wange era tata wange yagamba njagala nnyo n'agamba muwala wange sigenda kuddamu kale kuleetera maama mulala kubanga bonna bakoze eki era ngamba ekigambo kino bagamba azaala ekibi akola ki akyongerera naye mwana wange toli mubi jasi nkigambye bugambi kambeere wano sigenda kuddamu kuleetera muntu mulala yenna kambeere wano eno kambeere wano naawe agendanga okulima ngandekere kubanga ogenda olumu amalayo wiikisi 2 olumu mwezi. Alimirawa? Atera alimira Bulenga, n'alimira neyo Ekyengera ne Kabojja. Era nga waba agenda mu katale awo e Busega nangulira emmere n'agiteeka awo n'agamba naye weekuume bulungi tokola ki tojja era taata wange mulimu. Omanyi n'okufumba emirimu agiyiga? Era mmanyi n'okufumba. Ani yakuyigiriza taata? Taata wange yanjigiriza era nasooka n'enjija era n'enkovu kuno kweziri. N'eno yakujja? Eno just nali njijjako gundi amata we batigali wano ku meeza gatigali ganjikira buyiikizi. Naye kati nayiga okufumba tebikyanjokya. Okay. Nnyabo. Takutegezeeko katono. Buusa woti. Buusa omukono. Yes. Okay. Mu biro bino nga oli ne taata tujja kubuukabuukamu ebimu. Kusomooza ki kw'osinze okusanga besides ekyabaana okuba nti bakusosola naye taata musajja ate guli mwana wa bwala mulimu bye tukulanga bamaama baffe be bandibadde babikwatako be bandibadde babitusomesa be bandibadde babituyigiriza ate maama taliiwo ate ne taata teyaleeta maama omulala yo oyinayo muganda wo? Wali muganda wange gwe nkugambye gwe banzaala naye maama wange yagenda naye. Omulwadde n'akuleka? Bamuyita Nalutaaya Anit yagenda naye. Bambiiza omulwadde ne bandekawo ne ddadi wange. Okay. Kusomooza kikwoyiseemu okwo ddadi kwakalubiziddwa okukusomesa naye nga talina kyakola alina kikusomesa kubanga muzadde yaliwo alina okuplayinga paati ey'omuzadde taata n'omuzadde maama. Okusoomoozebwa kw'empisa emu nga nze Nalule kwe kuno okubeera nga taata wange kale ayagala nnyo n'abeera eyo ng'alima naye n'agamba naye omwana wa era abeera eyo olumu n'agamba oluyimbi nja kukola ki kansooke ndukole ki ndustopinge nzireyo ndaba omwana wange gwakola ki waali kubanga abantu tuli mbaki abantu babbi bayinza okugenda ne bamenya ate oluusi siriiwo biki ate obaaba ne bamutuusaako obuzibu. Mu nju ng'obeeramu wekka? Nyambeeramu nzekka nze. Okuva ku myaka 6 taata akulekawo n'agenda n'alima nadda? Kati muli eri mu mutima gwange ne kati ekikyandimu neŋŋamba naye kati senga maama abaddewo tugeze oba taata yandibaddeyo eyo ng'alima ng'afuna kasente kubanga awo wonna ogula eddagala musajja atu ng'agenda n'alima ne tufune eddagala liri erikakkanya waliwo erikakkanya obulumi n'erikola ki n'eri kubanga tekiwunya tekivaamu kisu. Kati nembeeraawo era nteraawo tuula nga nti njalaba akakeekaawo wansi wentuula neŋŋamba kale senga maama abaddewo kale nga kyekyo nekyalanga kwegamba ekisinga okukuluma kusomooza kwandibadde awo naye omukwano gwa maama gukuluma buli wobeera kale ne maama wawe kubanga oyo omukyala nze wabweru mutwalanga maama wange kubanga terakuŋŋamba naŋŋamba bambi Nalule toggwamu maanyi Katonda asobola najje ne ku Bayibuli n'akusomerako n'agamba zadde lya Isirayiri terisulangako njala kale weebityo akuma Isirayiri weebityo ng'ansomera ng'olabira ddala kale senga abadde maama wange osanga kale
oba kale wakyandibadde enjawulo kubanga olwo taata we yagamba kale senga maama we abaddewo osanga yagamba n'agamba senga maama we abaddewo twandibadde omanyi amagezi n'agamba amagezi g'omuntu omu simanyi oba emitwe ebiri gikira ogumu waate we yagamba senga abaddewo yandibadde akunkwasaganyizzaako. Okay, mu mboozi yaffe yonna gye tunyumiza sinawuliramu ko ng'okoona ku kigambo ssomero. Bakutwalako ku ssomero osoma? Saasomako era tosomangako? Sisomanga era nesimanyi wandiika linnya lyange era omukyalo oyo yamanyi okuntuuza naŋŋamba erinnya Nalule batandika naleeta weetinga ejjayo bati nankwata ku mukono nanjigirizawo we bati era sisomangako. Era tata wange teyantwalako yadde mu ssomero ng'agamba abaana babende ogenda babuyita kubanga obukyafu buyita wano eno direct wano we buyita tebuyitirangako eno wansi paka waneno wengi. Era nze sisomangako badde ngaawo waka nga bannange bagenda ku ssomero awo wonna wempezeza emyaka 12 naye bagamba nenge ekyo ekiwala bannange tekisoma kikuze n'okukula nga kiri wano eno pozi tubadde tuwerabidde embu n'ofulumirako lubuto kale weebito kale. Sorry, wandiyagadde okusoma? Okusoma era njagala nnyo newaba muntu nga yankuteko nanjigiriza kubanga oyo omukyala ali eyo wabweru atera okunkwatako bambi nanjigiriza yanaŋŋamba bambi wadde tebakutwalako ku ssomero naye senga bakutwala ku ssomero bawandibadde oli awo oli ku baana abakulembera kuba obwongo obwo obugezi bukwata kubanga ansomesa leero nambuuze ku lwe twasomye kuki nembanga mukama nyambi ate nga nkyabijja. Kati wayigayigamukko ku kuwandiika erinnya lyo? Erinnya Nalule ndiyize nfune olupapula tuwandiikemu. Kanfuna olupapula nsabayo ku lupapula ne peeni. Ki ekirala kyoyize? Ekirala kyanjigiriza okubeera omuyonjo okubeera nga seeraliikirira omutima nemekale kubeera nnyo birowoozo n'ekirala okwekwata Katonda naŋŋamba Getrude eno embeera gy'olimu Katonda yakola ki yasinga. Okay, tuwandiikire mukko. Letters ezo zimanyi? Ebyazinjigiriza. Eno leeta ki? Leeta N. Yogera nnyo. Leeta N. Ate eddako? Leeta A. Okay. Leeta A. Okay. Ate eyo gyewandiise leeta ki? Leeta L. Ate eddako? Leeta U. Kati deni era Getrude lyo likyamuzaamu. Kati yeriwo eno gyewandiise? Eno leeta E. Lwakubangi wandiise buti. Nalule. Eno linnya Nalule. Kati erya Getrude likyakutawaanya? Likyantawaanyamu manyi. Gezaako tulabe. Leeta G. Awo naye nyanja awo okomye. Muli Baso TV mulage ku kyowandiise. Eno lyerinnya Nalule lyasobodde okuwandiika likyambuzaabuza erya Getrude. Okay. Tukyali ne muganda waffe Nalule. Obwetaavu alina obusukka ku bw'obulamu. Mwana akyali myaka mito naye tatuukangako mu kibiina. Oba eyo ng'osobola okubaako omukono gw'osobola okukasukira Nalule, tujja kwaniriza essimu yaffe eri 0755 317 293. Tugenda kubatuumulamuko katono. Tukyeyongerayo ne programu yaffe The Life Triangle. Tukomawo n'ekitundu ekyokubiri mwagenda okuba nga tubuulirira ebyetaago ate ebyobulamu bye yeetaaga. Tulabe bwe tuyinza okwasaganyiza tumukwatizeeko bambi obulamu naye abeere mu bweyagaza. Nkakasa nti asobolera ddala okuba mu bulamu obweyagaza singa tubeera tumukwatiddeko ne Madam Joan gwabeera naye ne tumukwasizako. Tukomawo tovaawo.
kulikayo nnyo mukuumulamu okutabadde kuwanvu nakatono. Mbebaza nnyo mmwe abatugoberera ku social media handles zaffe, Facebook page eya The Life Triangle. Tubebaza obubaka tubulaba ne messages tuzifuna nammwe abayitirawo. Tujja kubesaawa yonna tubaddamu tulabe engeri gye tusobola okubasisinkana ate nammwe mutuukeko ku channel eya Life Triangle. Facebook page yange eri Justin Birungi Kayembe ne social media handles endala zonna amannya geego genkozesa osobola okuyitayo notutuukako n'olabikanga olabikira ku TV ya feno ya Soul TV ate era ne show ya feno ya Life Triangle. Namwe abagala okutusaamu ensimbi era tubaaniriza ddala baako kyoleeta tulange twongere okulaba nti ne show yaffe etambula bulungi. Abantu bangi bali eyo obwetaavu balina buyitirivu nnyo naye Soul TV weeri okuba nti eyimirira nammwe. Nalule nate gwe tukyali naye agenda kuba atubuulira ate obwetaavu bwalina obw'obulamu okuyimirizaawo okutambuza obulamu n'obulwadde buno. Biki by'osinga okwetaaga? Nandibadde byensinga okwetaaga ddagala lineeno lye bankuba muneeno lye bankuba mu kyenda muneeno. Olwani alikubamu? Bankubira kololo. Kololo balikubamu bulidde? Limalamu omwezi gumu mu mubiri. Oddayo mu ddwaliro every after a month? Okay. Mukuvaamu kale kusuguunya nnyo okubeera bali weddemu temusobola kunsemberera wano bonna abali wano. Kiba ekintu kyewunya nnyo. Kati obuzeeyo ennaku nga mmeka oddeyo? Tubadde twakagendayo. Badde mwakavaayo? Musasula ssente nga mmeka buli lwe muddayo? Mutwalo 16 wakuba obali watubuleseeyo. Twandibadde balaseeko tubuleseeyo. Waliwo n'endala zo capsules zakumira. Kino ekyenda kibleeding omusaayi. Kati zo bagamba nzimire nga oba bakiyita kunoonamu musaayi n'obulumi. Capsules. Endala gundi painkiller na panado. Ebirala deni nekino ekisawo ebisawo byenteekawo wanene obucaafu bukole ki bugwe kunemo nemekale kubeera nga oddugadde buli kaseera naye era nga faako nga neeyonja nemba nzirugaddeko katini nziruka nengenda neneeyonja. Omukyala weddwani tanjigiriza yaŋŋamba omukyala yenna olina okuba nga oli muyonjo. So bagi omugigula sente mmeka? Ebisawo wetugenda batera tuwanga cotton nga babazita dazini nga mulimu ebisawo bina. Buli kisawo oba kya sente mmeka kubanga waliwo wano webusembeyo batuwaako 3 Joan yaŋŋambye yabawadde emitwalo 2. Nyabako kimu 2 3 ebisawo bikozesa kumala bbanga ki? Era wekiba kizzemu obukyafu okijjako naye nze kati engeri kati tetulina bakiyita bugabirizi. Tetulina bugabirizi. Nze mbyoza kubanga sibyenyinyala byange. Mbyoza nenziramu nembyanika bulungi neddamu nembikozesa. Abasawo tebakugamba nti birina obulabe bwonna okuddamu okikozesa oba kiri okke? Oba gwe weeyiiya bweyiiya tewabuuza? Naye ng'era bagamba olina kiteekako ekiba kigenzemu obukyafu n'okisulayo n'oteekamu ekirala. Kiba kifudde sinakibuuzaako oba kirimu obulabe. Okay. Kati eno gy'obeere wa Madamu Joan taata ajjayoko n'abalabako? Taata wange ajjayo n'atulabako era n'eggulo yabadde ali eyo. Gamba nebaza Mukama okubeera mukyala gwe ng'olina omutima omulungi kubanga toli muganda wa mukyala wange toli oba ku ludda lwewaffe naye nkwebaza olw'omutima ogwo omulungi. N'agamba si yenze Katonda akuwa bubi mutima mulungi. Ate oyo yagambye. Okay. Nga tugenda okufundikira show eno bubaka ki bw'olina eri maama oba oli awo ayinza okulaba ku Soul TV? Obubaka bwe nnina eri maama wange, taata wange yaŋŋamba mukyala munyankole Eileen Babazi Brenda yonna gy'oli nze muwala we yadde nga
nina ennaku ku mutima sikuze naawe panga waliwo ewamu bambi wembadde nga kiri bubi nekyenda kibleedinga eno kireeta omusaayi bambi taata n'ataneenyinyala ate ng'olaba musajja yandisinze kale okuneenyinyala naye bambi n'atenyinyala naŋŋamba oli mwana wange kankole kikankufeeku bambi nannyonja okubanga mbuto paka waneeno bambi tansulidde ate ng'olaba tetuyina sigamba nti oba tuyina ennyumba naye musajja n'agenda n'ayiya akasente n'akola ekitanneenyinyadde nako gwanza abasawo baŋŋaana okulya emmere ekaluba olw'ensonga nti wenjirya okufuluma beera nnumizibwa ekyendanga kivaamu musaayi kasikandi emmere eguna naye n'ayiiya emmere gye bawandiikawo bummonde na muceere naye n'ayiya wadde obumonde babuseera maama wange era senga ojja eno nondako naye omusajja ndiisizza paka waneeno wendi nga taneenyinyadde nako ng'ovudde ku bambi n'akwata obubi nannyonja maama wange komawo ndabeko nange njagala okulabako nze sikunyigidde sikola ki kubanga taata wange yaŋŋamba bibaawo ne muganda wange oyo gwe wagenda naye baŋŋamba bamuyita Aneti Nalutaaya mujje mundabeko oba oli ku Soul TV oba wa tuli ku Soul TV jangu ndabeko nze nkwaniriza okundabako nange nkumiisinga oba oli awo gwe tomiisinga naye nze nkumiisinga kubanga taata akutte wali ewatakwatika ye n'akwatawo taneenyinyadde nako neebaza olw'omutima omulungi taata wange kubanga abaana abamu bagamba bataata babasuula naye nze tansudde nako nene ow'omukyalo ono gyendi gyewanyita Nantongo eggulo yazze n'atulabako yadde nga tewali bugabirizi yazze n'atuleetera ku bijanjaalo akawunga tunywe ku buugi oba oli awo mukama n'atukwasaganyizaako jangu ondabe. Oh Jesus. Okay maama jangu olabeko ku bebi wo abalabi ba Soul TV abalungi programu yaffe The Life Triangle bwetyo bwetambudde olwaleero tubadde ne Nalule okusomooza alina kungi ddala alina okw'obulamu ate alina n'okwokuba nti yeetaaga okusomako obulamu bukaluba nnyo mu generation eno gye tulimu nga toyiseeko mu ssomero agezezzaako okutuwandiikira ku linnya mulirabye eryokubiri liganye akomi wakati katukome wano programu yaffe leero bwetyo bwetambudde nze Justine Birungi Kayembe nyongera okujjukiza goberera social media handles zaffe Facebook kwetuli Instagram kwetuli wonna wetuli ne ku Twitter akomera takumira mpeera mweraba.